Indicate anything. Is it an attempted suicide? Is it a terrorist action? Tukitegeddeko nti Agaba nzaalwa ya ku kyalo kya Bombo mu ggombolola y'Ekigezi mu disitulikiti y'e Gomba. Era n'ebizibu Agaba gye bibadde bimubobbeza omutwe. Tutuukidde maka ga kitaawe Benjamin Bwina Omugisha atemera mu gy'obukulu 61 kyokka ng'amaka ga ttondobaali. Bwina Omugisha gwe tusanze ku mirimu gye agamba nti amawulire ga mutabani we tegamwewunyisizza kubanga embeera gye balimu mbi nnyo kyokka nga munnansiko eyayagaza ennyo abaana b'ekibiina ki NRM kyokka ne kitabafaako ne batuuka okuwangaalira mu bulamu obwennyamiza. Nze namuyingiza mu NRM kubanga okuva mu buto bwange n'atandika NRM Museveni akyalumusa. Amatongo mwawangaalira agamba sige yasookeramu nga baali batuuze mu disitulikiti y'e Ibanda kyokka bwe beewola ensimbi okubaako bye bakola ne balemererwa okuzisasula banka n'etwala ebintu byabwe omwali n'ettaka bwe bato ne basenguka okuva e Ibanda ne basenga mu disitulikiti y'e Gomba mu mwaka gwa 2018. Oba omala kutwala ebintu n'abaana 10 ngamba abaana bajja kulya ki nintunda emeeza nintunda ebitanda nintunda entebe nifuna transport eleeta abantu bange Gomba ningamba nti omufuna akafu ninzimbo ekibaasi abaana bange nja kubeera nabo okutuusa obutulufa. Ono agamba nti mutabani wa Agaba yasooka kuba na dduuka eritunda ebyamasannyalaze kyokka bwe yafulumya oluyimba oluwaana Pulezidenti Museveni waliwo abantu abamulumba ne bamukuba mizibu ne batuuka n'okwagala okumumiza omusu nga ne bizinensi ye yonna baagiteekera omuliro n'esaanawo n'atandika okubonaabona okutagambika. Olunaku lyafunye oluyimba nakola concert banfumutiramu ekiso banfumita ekiso okyawano nali mu concert agamba nti bazze nga beekubira enduulu eri ekibiina kye ki NRM okulaba nga bayambibwa kyokka n'okutuusa kati babadde tebayambibwanga ng'obulamu bweyongera kubeera bubi. Ekyo kyonna tekyaba walala kyava ku gavumenti ya NRM ne bamufumita ekiso ne bookyaga bizinesi ye esente za looni ezinajja mu Manerenda ne batwala ekibanja kyange eka 12 Musajja mukulu ono atutegeezezza nti newankubadde nga yategedde amawulire g'okweyokya kwa mutabani we tayinza kulinnya mulago era alinze kimu kuwulira nti mutabani we afudde akime omulambo gwagutwale ku Parliament bwe wanaayita ennaku akwate abaana be bana babiteekemu engatto boolekere amaka g'obwa President beekumeko omuliro mu mulyango basaanewo. Jennifer Natukunda maama wa Benjamin Agaba eyeekumyeko omuliro agamba nti okuva lwe yafunye amawulire ga mutabani we okwekumako omuliro byamusobera dda era nga yabakanye dda n'okunoonya ofiisi ya Ssaabaminisita w'eggwanga ye waagenda okweyokyera. Singa omwana wange oyo temufuna buyambi bwe mumpa nange nenfuna wembeera nemba obulungi nenva mu nnaku eno gye ndimu nja kunoonya ofiisi zonna bbanja wooli wonna ojja kunsanga nange nga ni mulambwe ebere mirambwe ebiri nze n'omwana wange. Mukyala wa Bwina Omugisha Benjamin naye ng'awangaalira mu matongo gano agamba nti bali mu mbeera mbi kyokka ng'abadde tamanyanga ku bya mutabani we kwagala kwejja mu bulamu bw'ensi eno. Hati ngwe nahakukire ari kumanga okuba omwesere ebyo nibyo wamukora nyewe niteekateeka nti tiwakyekozere n'ekibiina kyanyu kiiwe Prime Minister Speaker wa Parliament na nishenkuru gwe wiyabera yeshongorire kyeshongora. Ssentebe w'eggombolola eno ate nga munnakibiina ki NRM Abigaba George bwe tumutuukiridde ku nsonga eno atutegeezezza nti ensonga z'omuvubuka ono abadde yaziwulirako era nti abadde agezaako okumuyamba okumulambika. Okugumiikiriza naye n'olimera ku nsonga yo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba Kiviri Godfrey avumiridde ekikolwa eky'okweyokya kwa Agaba kyokka n'akubiriza abavubuka okubeera ng'abagumiikiriza. Tewatetenkanya oluyimba ne batakusasula ekyo tekikuleeta kufa. Benjamin Agaba muyimbi nga yeeyita Zubi King era abadde ayimba ennyimba ezisuusuta ekibiina ki NRM nga kigambibwa nti ze zaamuviirako okutandika okubonaabona.